Amanya gange nze Ddungu Joseph okuva mu Fete Organics Uganda Limited abangi gwa mumanyi nga Jojo nga ffe tuvuddeyo okulaba nga omulunzi w'enkoko ate enaansi oba enkoko ziri loko Abaganda ze tuyita ezaffe nti enkoko eŋŋanda naye nga enkoko eno bwe tutuuka ku stage eno enkoko zino tufuba okulaba nga tusobola okuzirundira Awafunda. Naali Awafunda asobola ekintu kino okuba nga asobola okukifunamu era ffe tutera nnyo okwogerako nti kirungi nnyo n'otandika n'enkoko ntono naye otandise n'enkoko 2 oba 3 oba 4 enkazi empanga emu tojja kumalako omwaka ng'olina enkoko ezisoba mu 1,000 oba okunokkiriza ate mu 15,000 okusinziira ku bwobeera project eno ogifunyeemu. Naye wano tulundirawo enkoko zaffe enaansi eziri loko nga tuzirundira mu keegi eno bweti waggulu muno twateeka epipa yaffe ya bidomola 2.5 nga etambuza amazzi muli mwonna ne zibeera nga oteekamu omulundi gumu ne bw'omala ennaku 2 oba 3 nga toyiseewo amazzi gabeera mwegali ate enkoko nebeera nga tusobola kuddirira. Ekyokubiri tuyiwa muno emmere yaffe nezisobola kubanga enkoko zisobola bulungi okulya emmere ate ekyokusatu ne tufuba okulaba nga kalimbo oli okusinza bwe twali tudesigninga keegi eno kalimbo ono ayiika mu tray muno gye tukola ki gy'ayiikamu era mwe tutunuulira ne tulaba nti kalimbo ono bw'ayiikamu tulabirako nti enkoko zino eziri muno ndwadde oba nnamu. So ebyo bituyambako nnyo bwe tuba nga tukozeseza tray zino okuba nga tulundiramu enkoko zaffe. Ekirala enkoko zino bwe zituuka ku stage eno enkulu kubanga tuzaawula okusinziira ku stage ezaaze ez'enjawulo nga tuzirunda naye bwe tuba tuzirunda tumakinga sure nti ku stages ez'enjawulo nga bwe tugenda tuziraba tufuba okulaba nga enkoko zino tusobola bulungi okuzirabirira n'okuziriisa nga tezikoze eki tetulafubanye na kintu kino nga tukikola. Kati nga bw'olaba enkoko eno tuba tugitunda emitwalo 5 ku stage eno era bw'ogikwatamu owulira nga ddala nkoko y'amaanyi. Then empanga tuzitundira emitwalo 5 naye bw'oba ofunye enkoko enkazi enkoko enkazi zibeera kisinziira ku size yazo naye zibeera wakati w'emitwalo 3 ku mitwalo 3.5 enkoko enkazi bwetyo bwe tuzitunda enkoko zaffe enaansi oba enkoko eziri loko. So tuzitundira awo bwe tutyo ate era muno tuzikuumiramu okutuusa bwe zitandika okubiika. Bwe ziba zibiika bulungi ezimu tusobola okuzirekamu ne zibiikira mu kabini eno mulimu ekibiikiro ebuuka neyingira wali waggulu nebiika then ne tujjamu amagi ge tutwala ne tuteeka ku tray. Naye abantu baffe abasinga basoomoozebwa nnyo naddala mu nkoko zino fe abalundira Awafunda olw'ensonga nti bwe tuba tulundira Awafunda tuba twagala tubeere nga tufunamu. Kitegeeza tugenda kuwa nnyo nkoko budde kutuula ku magi gano. Kiki tugenda okukola? Ekimu ku bye tugenda okukola tugenda kukwata amagi gano tugatwale tugateeke ku tray. Bwe tugateeka ku tray ez'amagi naye tumakinga sure nti omuntu ajjamu n'amagi tumusomesa bulungi ebintu bino n'abikola mu ngeri entuufu. Bwe tujjamu amagi bw'amala okugajjamu n'agatwala n'agateeka ku tray makinga sure nti engalo zino ziba nkalu amagi gaffe obutayonooneka then n'obwegendereza okulaba nga amagi gano tegaatika. Ekirala ne tumakinga sure nti amagi gano bw'aba gateekamu paati eno ensongovu gyatunuza wansi eggi lyaffe libeere nga air space eno tebadde suffocated ekintu kiri akagi akali mu kwetonda okufuukamu akaana kabeere nga tekakoze eki tekayonoonese. Ekirala ne tulaba nga amagi ago
tugakuumirawo obutasukka nnaku 7 then ne tugatwala ku brooder ne tusobola okwaluza kubanga bwe tuba tukola project eno tubeera n'ebigendererwa naddala ng'okulundira Awafunda. Bw'oba olundira Awafunda tosuubira nti ogenda kubeera n'enkoko nga 1,000 oba 2,000 oba 3,000. So otunuulira biki ebigenda okwanguyira okufuna mu project eno. Ebimu ffe ku bye tutunuulira okufuna mu project eno nti tutunuulira nti ekigendererwa kyaffe bwe kiba nga kya ku fertilizinga amagi gali gatuna gali fertilized oba kutunda amagi nga kye tunaafunamu naye ffe ekimu ku birubirwa abamu betusobola okulaba nti osobola okutwala n'oyaluza n'otunda obwana. So ng'ekimu ku project zosobola okukola ki okugyamu ensimbi. So otunulira n'olaba n'ogamba nti kati nina enkoko meka nti nina enkoko 30 buli wiiki zinampa amagi genkana ki nti bwe ntunulamu enkoko 30 bwe ziba zimpadde buli lunaku nga zimpa amagi 20 amagi 20 times 7 ze sente meka okitegeera kati awo n'omanya nti nja kubafuna amagi oba 100 mwana oba 10 amagi 10 buli wiiki bwe ngatwala ku kyuma bwe njaluza amagi 10 mwana ne nfunako amagi 10 obwana 10 bwe mbutunda buli wiiki mba nkola buli nnaku zembambaze mba nkola. So kati n'obala nti buli lwotunda oluvannyuma lw'ebbanga oba lya mwezi obukoko obutundidde ku bbeeyi ki n'obala nti oba butundidde ku 2,500 oba 3,000 times 10 gyemitwalo 25 oba 3 n'omanya nti omwezi gugenda okugwako nga nina akakadde kaki ka ssente bw'oggyako expenses n'olaba ssente z'oba okola ki z'oba osobola okusigazaawo. Kitegeeza nti naawe ali Awafunda oba osobola bulungi okukola ebintu bino mu ngeri entuufu nga osobola okufunamu. So kisinzira ku bunene bw'ekifo ky'olina. Bw'oba osobola okuraisinga nga osobola okwaluza obukoko nga 3 buli wiiki n'obala nti ntundira ku 2,500 oba ntundira ku 3,000 times 3 bemba nfulumiza buli wiiki ze sente meka nti emitwalo 9 bwe nkubisamu emirundi 4 ze sente meka nti ze milioni 3,600 bwe nzijjako expenses nfissa kyenkana ki. So kati buli omu otunulamu olabe waba osobola okukola ki. Ekyokubiri tufuwe nnyo okulaba nga enkoko zino tuzirundira mu mbeera eri ennyangu embeera ennyangu gye tulundiramu. Ebimu ku bintu bye tulabye ffe aba Fete Organics bye tukola ki tutunuulira feeds tulabye nga za bbeeyi ya waggulu nnyo. So ebintu ebimu bye tukola tuddira kasooli ono tufuna kasooli okuva ku nnimiro zaffe ne tumunyikako nga amaze bulungi okukala ne tumunyika mu mazzi ne tumusuzaamu. Bwe tumusuzaamu ne tumugyamu ne tufunako we tumuyiwa ne tubikka n'ettundubaali n'akola amamera oluvannyuma lw'ennaku nga 3 oba 4. Bw'amala okumererera ne tufuna omusaayi okuvaamu mu abattoirs ne tuguggyayo nagwo ne tugufumbako ne tubeera nga tukola ki tusobola okukola protein. Ekirala ne tufuba okulaba nga tugenda ku abattoirs zezimu ne tujja mu sebusa waayo ne tujjamu ebiki ne tujjamu obusoobo obulimu obuvudde mu sebusa bwe tubujjamu ne tukola ki ne tubutabula n'ebisejja by'amalwa n'ebintu ebirala ne tusobola okuba nga twekolera emmere. Emmere eyo nsobola ogikumalirayo anajja ennaku z'omwezi 9 October nga aze okusoma namuku z'omwezi 9 October ku Independence Day ate tujja kusobola okulaba emmere eyo biki ebirala bye tugatta ebisobola okugatta omutindo ku mmere eyo ate ne twanguyira. Ekirala tufuba nnyo okulaba nga bwe tuba tukuza enkoko zino tukuuma nnyo obuyonjo mu biyumba byaffe. Kyova olaba tetwaganya kuteekamu drinkers nti bwe tuteekamu drinkers tujja kuba tuleese chances z'okulwala ate nga enkoko zino ziri Wafunda. Ekirala enkoko zino zeetaaga aeration, zeetaaga empewo. Kyova olaba ekiyumba kino twakiteekawo nga kisobola okuyingiza empewo okuva ku sides zonna nga kiyingiza bulungi empewo n'okufulumya empewo ate enkoko zaffe ne sigala nga namu bulungi. Ekirala tufuba nnyo okulaba nga enkoko zino tuzirunda mu ngeri ennyangu nti ku makya bwe tuba nga tusobodde okuziwa emmere ku makya nga tuziwadde emmere for example tutabudde emmere yaffe ne tuziwa ate akawungeezi ki kye tulina ozziwa
so agenda okujja ennaku z'omwezi nga 9 October tugenda kulaba olweggulo tuba tuziwaaki naye ng'egimu ku bintu bye baakozesanga ate bw'obanga emmere teriiwo ekimu ku bintu bye baakozesanga edda baakozesanga ebigundi byabo ebikola by'obukopa byayambanga nnyo okugattirizaako ku supplementinga ku mmere enkoko zeerya. Then ekirala ate n'essunsa era kyekimu ku bintu lwaki ewaka baalinga ensujju teva mu nnimiro nga ensujju erina okubeerawo buli kaseera. Abalala mbalaba nga musalaasala ebiwata obukuto obwo obutono then n'atabula mu mmere eyo. Ebyo byonna bituyambako okwanguyirizibwa. Kiki enkugezaako okugirayo nti emmere nnyangu nnyo okukola. Omuntu yenna alunda enkoko zaffe mu ngeri eri loko ebintu byangu nnyo okukola nga tokalubiriziddwa nga oliisa enkoko yo. Era najja ennaku z'omwezi 9 tujja kukola ebintu ebyenjawulo bye tukozesa. Awo nkusuniddeko busunizi katono okulaba nga ate ebintu bino bikwanguyira okubeera nga osobola okubikola ate n'obwegendereza engeri bw'ogenda obubikoleramu ne space ye kugamba nawe nkuzaamu amaanyi ali Awafunda nti ebintu bino osobola obikola nga tokalubiriziddwa era wano tusobola okukolayo essente zaffe nnyingi nnyo nga tulundira Awafunda.